Amin. Amin. Amin Allah. 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 Kubanga ye mutenzi era ye mugulumivu yagulumizibwa era ye w'amaanyi. Omuntu buli kimu oyinza okukola buli kimu n'ogamba ngenda kusaanyaawo ono, n'ogamba ngenda kukola ono kino, n'ogamba ngenda kulimba ono mutuuseeko kino. Allah n'agamba nti byonna obikoze naye nze nanyini buyinza. Nebaza Allah. Nzize mbakadde bange mbadde kye kimu ku kintu ekinnumya obusibe kubanga bonna balwadde kuyadde ku jjajja wange. Kojja wuno yamenyekera pesa ya mukuba okulu ne kumenyeka nga bamaze okunkwata. Bantu bange bangi abafunye bakadde bange abafunye endwadde nga ndi mu Kkomera. Naye ne mbagumya ne mbagamba nti mwesigame ku Mungu. Nange gwe nneesigamyeko. Okuva nnakwatibwa ne ntwalibwa ku Ssemwayi. Saakubibwako. N'ekkomera lya Ssemwayi ery'amaanyi libatenda sirimanyi. Saalituukamu. Ne banjyayo ne bantwala e Makindye gye namala omwaka mulamba n'emyezi 2 military. Ly'ekkomera erisinga amaanyi ery'amagye ate nga ndi civilian. Saakubwako era saatulugunyizibwako. Awo nno bannayuganda ntwala omukisa guno okwebaza amagye ga Uganda UPDF kubanga ye yankwata. Naye saakubwako yadde oluyi yadde okusindikibwako. Kyampa essanyu nti oba oli awo ne kimpa n'obuvumu n'okuguma mu Kkomera tosanga balina kye banoonyereza. Ebbanga lyonna neebaza amagye ga Uganda, neebaza ebitongole byonna ebikuumaddembe by'eggwanga, neebaza ebitongole bya security byonna mu ggwanga, poliisi, Ssemwayi, ISO, ESO, ebitongole byonna mbyebaza kuba mbadde mu mikono gyammwe. Okusibwa si kufa. Naye bannayuganda abantu bannaffe mu nsi muno temuli balungi. Bannayuganda bannaffe temuli balungi. Katonda yateekateeka n'engalo zino tezenkanankana, tetulina kwenkanankana. Oyinza okuba oyina masters oba diguli zo nga nze siziina naye nga muwaleti nkusinga. Ekyo tekikuleeta nsaalwa. Jangu neebuuzeko wakola otyo okuba bw'otyo. Nkuwa amagezi naawe ompe ku magezi ag'obuyivu bwo ate nsomesa abange. Nange mbe n'abayivu nange nkuwe kuganga gakola ssente naawe mu famire omene ku ssente. Naye bannaffe bw'omusembeza oluusi omuyambe. Bannaffe betuyamba batukoze bubi nnyo. Bannaffe betuyamba batukoze bubi nnyo. Kubanga enkola gye batukozeseemu osembeza omuntu azze kukusaanyaawo, osembeza omuntu azze kukonjera, okwenzeza omuntu ajje kuyamba. Neebaza amagye akensuso nti munoonyereza Kitatta. Nkakasa nti wenviiridde mu Kkomera ng'eggwanga ne gavumenti etegedde Kitatta. Abantu abasinga tebamumanyi, babadde tebamanyi nga batambula na Kitatta gwe batamanyi. Abantu abasinga babadde tebamanyi Haji Kitatta nga batambula naye butambuzi. Naye siri muntu mubbi, siri muntu yeemakula, siri muntu atulugunya bantu. Kyova olaba mumazeeko obusibe mu makomera ag'amaanyi mu ggwanga gasembayo, military police ne maximum prison, upper prison eruzira, nga teri muntu agamba nti Kitatta yankola kino. Ekyo nno kyakulabirako ky'amaanyi nnyo abantu abalina obuyinza abali mu gavumenti. Kyakulabirako ky'amaanyi ky'obuyinza olwaleero obuyina enkya tobuyina. Oyinza okuba nabwo olwaleero n'otoba nabwo enkya ne bakuteeka eri gye wakola abantu ebikyamu n'otuukayo n'obasangayo. Naye bw'omala okubasangayo nga babakola ebikyamu mbadde mbalaba eruzira muntu ne bamuleeta akola abantu ebikyamu n'abulwako ne waabeera ate n'awa prison mulimu gwa kumukuuma olaba nti abeerawo ate mubasibe banne. Naye ekyo tekibangawo. Prison mbadde n'abasibe bannange bonna okuva kwasooka
ng'empisa nga we bayisira nagaana okuva mbasibe bannange era nga bangumya nga banjagala President Museveni nkwebaza mukama wange nkwebaza akensuso President alle yakuwa amagezi agakola ebintu byokola akongera amagezi abantu nabamulwanyisa bali badde bamwebuuzaako bwebuuza oba oli awo gye bujja ne bakwatagana ate bayinza ofuna obuyinza naye kiba kinene nnyo ate bw'abawa ku magezi g'ayina tebasobola ate kugwa mu nsobi ze baaliguddemu kubanga mugezi President Museveni manyi anoonyereza okuva ekintu kino ekyagwawo ne batukwata anoonyereza ensonga zonna paka lwatuuse okulaga ensi jajimenti oba jajimenti eggwanga n'obugambo bwo salamu alali munusalin walhamdulillahi rabbil alamin ebbanga lino lyenkwatiddwa ni musajja yagenda ku Kaaba kyegge nti abantu abamanyi Kitatta babadde bamulabira bweru nga tebamumanyi ni musajja omusiraamu siri mumanyi naye ndi musiraamu bamama balaba bahajjati bajjajjo balaba bakajja tonu yagenda Kaaba bano bamama bawe bonna bakojja bange bantu ba ddiini era nakuzibwa mu ddiini ndi muntu wa ddiini neneeyisa yange kyovola mu community eyibeera ya ddiini gye ntambulira yonna buli muntu yenna yankola ekikyamu buli muntu yenna alina kye yakola ku Kitatta bye mwayogera byonna bye mwakola byonna nze Kitatta ku lwa Katonda n'ensi yange Allah nga ye mukulembeze wange mwenna mbasonyiye nkugambye nti Allah yekka yasinga okumanya naye nze Kitatta mu kumanya kwange n'ensonga lwaki ngumye okulanga buli wembeera ndi mugumu kozi omuntu oyinza kubeera mulamu n'otobako gw'osobya mu mbeera yonna toyinza kubeera ng'oli muntu mulamu toyinza kubeera 100 ku 100 era wakuba nti bye bateekawo bye bitali bituufu naye gwe nasobya ne wekaba katindi nga nakulinnya kagere utali bugenderevu nga nakukoseza awantu wonna mutali bugenderevu tusonyiwagane tutambuze ensi yaffe tutwale eggwanga lyaffe mu maaso n'ensi yaffe. Amanya agange nze Kirabira Sulaiman nze nzira ku Kitatta ddala naye ku bintu byensinga okwewuunya mu nsi eno ebisinze tuleetera obuzibu bavubuka bannange ebintu byemukolamu muntu agenda n'akukema nga alina kyayagala akuteekemu n'omaliriza nga weetidde wekka n'oyonoona wekka. Nze ntunuulira kati ng'abavubuka baffe abali mu bodaboda bangi be bajjayo manya bantemako omukono nga toyina bujulizi nga bagenda kuwa lwaleero kya misana enkyo osigale ng'okaaba kati saawa eno we muli wewa kubanga Kitatta mwamutteekako nti manya yabattema manya yabakola ki ng'omuntu toyina bukakafu kati saawa eno weetaaga ate obuyambi kati akole ki oba baali babataddemu ogwo omutima nti ddala Kitatta yabakola bino bo babayamba oba babaleka so sijja kwogera nnyo bingi muntu yeebuuze mu mutima gwe yeeteekemu kiki kyayagala okumanya era amanye etya bwakijjamu. Nze awo wenkomye nebaza Katonda essanyu lyempulira simanyi wenyinza liragaza ggwanga lyonna mpulira essanyu lya nsusso olw'ensonga nti dadi wange mu kusooka bamwogerera ebigambo bingi abaana betwavumibwa masomero gye tusomera abaana betusoma nabo ng'abaana batwenyinyala abaana nga tebagala tusemberera olw'ensonga nti bayogerera dadi waffe ebintu ebitali bituufu ng'omwana osobola otula n'omwana naganze situla na mwana waaki mwana wa mutemu engeri gye bayogerera dadi waffe yali mbi nnyo abaana ne tutuuka nga naffe masomero tetukyayala naye essaawa eno mpulira essanyu lingi nnyo okulabika nti dadi wange bamutadde nga nabo bategedde amazima nga bategedde amazima ensi yonna etegedde amazima Kitatta yaani ffe masomero gye tusomera tubadde turepresentinga erinnya lya dadi waffe naye nga ku pepa zaffe zetujuzaamu nga ne waba musomesa n'alabako erinnya Kitatta ye kennyini nga gwe kennyini omwana ayinza okusosola olw'okugolola olupapula lwo ng'alusosola olw'erinnya Kitatta. Naye eggwanga lyonna bayizi bannange nze nebaza President Museveni. I don't know what I can say. Naye President Museveni nkwebaza ssebo
nkwebaliza ddala okubanga onoonyereza okuva omusango guneno gye gwava okuva ku bye batandika okwogerera ku dadi waffe byonna n'onoonyereza n'ozuula amazima. Amannya agange nsigala nze Lutaya Shamil Jafar Kitatta. Tugamba kimu nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatenda amajjuvu ga Allah oyo nannyini buyinza. Bino byonna ebituuseewo oba ebyatuukawo oba ebirituukawo si buyinza bwaffe, buyinza bwa Mutonzi era bw'ati bwasazeewo. Era ffe abakkiriza tusabye, tukkiriza, tusiibye, tusaddaase, buli kirungi alhamdulillah tukikoze. Era nga Allah bwe yasuubiza nti bw'oba mu kunyigirizibwa edduwa zo azaanukula, Allah yanukudde edduwa zaffe. Ffe twebaza Allah, twebaza abantu abatubeereddewo, abatugumiza, abatusabidde, abakkiriza nti omuntu waffe ddala si mukyamu, abatulwaniddeko olutalo. Twebaza bannamawulire abakoze omulimu omulungi, nammwe abakoze omubi tubeeyanzizza, osanga bwe mutyo Katonda bwe yabatonda. Naye nga Allah yebale nnyo alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenna buli alina kyakoze okutuyambako mu lutalo n'oddulwa n'odduwangula, tusaba Allah abawe ekisinga obulungi. Kubanga omwana wattu ono talina nsonga yonna, talina buli kimu kyonna, era sina kye mubalako nti alina kino kubanga akulidde mu mikono gyange. Omwana wange alina omuze, bantu bangi nga bannoonya n'okunnoonya nti abaana abange nabawaaki, bafukamira bufukamiza okutubuuza nga bakadde baabwe. Naye neebaza Allah okulaba ng'omwana wange bamuteekako ebisangosango, naye Mungu n'alaga ekituufu. Gavumenti n'enyenyereza n'enoonyereza okulaba kiki ekikyamu budala kye bamugamba, yatta abantu, mutemi wa butayimbwa, mutemi wa mikono, biki byonna ne babinoonya. Ne babinoonyereza ne babiraba nga tebiriiyo. Neebaza Pulezidenti Museveni omwana wange okumussaako obukuumi, kubanga yamussaako obukuumi, gaali maanyi ge okumussaako obukuumi, kubanga senga tegaali maanyi ge naye na Katonda eyayitira mu Museveni n'akuuma omwana wange y'abantu be abaali beenoonyeza ebyabwe bandimusse.